ajayita wano atasobola okubanga atuuka butereevu mu nju naye ng'ensimbi zo zikyabula wano mu kibbo musiraamu kyenja okusaba gwe nkukkiririzaamu kuba ekyamazima obusiraamu musana nkukkiriza okukwata ebbaafu eyo n'otunoonyaamu eyo n'otukolamu eyo omulimu kasita kyenjagala mbabuulire kiri kimu nti ekitundu kino ekyazzana nga nze mukulembeze waakyo abalimu bonna mbeesiga ne bamubanga abangi bwe musazeewo kanyongera okubakola ki okuba nti mbakoola super minister okuva ku municipal council honorable Faizo atwegaseeko sebo situkako abamu tukuulya buulizeeyo ku mikutu yoyo minister ate ng'ali super akaseera kano katuulire ate obubaka buno nga bwetwongera okulabika nti twerula ekkubo omunafu bamuyiseeyo kitalo nnyo nnyini ddala bakungubazi bannange nze nasoma ne Isma primary yasomera Nkoyoyo boarding primary school Matale abamanyi ekyaggwa eyo era ye omu ku baana abaatusinga Isma yafuna buna it's on record ate yali musajja musambi wa mupiira aye ne tusinkana ku Standard High School erezana ne tusoma naye badde nsekerera ababadde balowooza nti Isma wa myaka 6 nedda abadde akyali muvubuka muto obubaka obukubagiza okuva ku Standard High School ezzana ffe abakulu b'essomero na administration ya Standard High School ezzana tunyoleddwa nnyo olw'okufiirwako omwana waffe tumulaba ng'omuvubuka abadde omuto twamulera ku Standard High nga muvubuka ow'amaanyi nnyo ddala nga musambi wa mupiira era ku basomesa abamusomesa kuliko Dr. Kasim, Mr. Benson banyoledde nnyo ne basindika okusaasira ey'ennyumba ya Haji ne babasaasira nti nga kitalo nnyo nnyini ddala inna lillahi wa inna ilaihi bwe bubaka obuvudde ku Standard High. Nsaba twongere okugaziya ekkubo lino ekyamazima Isma wuuyo bamuleese mu mmotoka nzirugavu nsaba tugaziye ekkubo Isma tumusitule Isma tumutwale mu nju ate alabike nti akolwako emikolo nga bwe tukola wano mu buwangwa n'oluvannyuma ate tukomewo wano tufune obubaka obutono tufundikire ekitundu kino. Twebaza bannamawulire, twebaza emikutu gya TV egy'enjawulo, twebaza emikutu egya leediyo olw'okusaasaanya amawulire ga Isma. Sitwataddemu yadde ekimu wabula amawulire mwenna gabatuuseeko nammwe mwebala okusitukiramu okujja ate mulumbe.
Nsaba Isma ng'aleetebwa mu nju ffenna tugenda kusituka tuwe Isma ekitiibwa kubanga njagala okubemu naawe ekifaananyi ng'essaawa eyo kwogenda bwe nkuwa ekitiibwa wamma ndiba nkoze bulungi ate tujjukirenga okumuweerezanga ku dduwa tujjukirenga okusabira Isma kubanga na ddiini ku nsi kuno era yali asinza abadde Muisiraamu. Nsaba abali mu nju twongere okuteekateeka mu nju eyo eddiini nga bwetulambika omubiri gwa muganda waffe gutuusibwe mu nju ya mukadde waffe. Tubebaza nti mwenna mugezaako okulabika nti musaasaanya amawulire abagataliiko nfuufu Katooki TV rediyo nga Bonzira n'abalala mwebale nnyo mwebalire ddala. Kale mbakkiriza sitatasi ku Twitter wonna buli muntu sindikayo buli kyokola ki kyoyagala. Ebinaabuuzibwa banaabibuuza ggwe kuba nze sijja kubaayo. Nze mbalagidde tusindike busindise okubuuzibwa kwammwe. Isma yazaalibwa ng'abalala ffenna bwe twazaalibwa. Ekyamazima akadde kano tumulindira okuyingira ekidaala ayiziweyo mu nnyumba ng'agenda okusinkana omutonzi we. Bw'awulira ebigambo bino weeteeseteese otya mu mutima era ala bw'asalawo ogenda wa? Ogenda ku mukono gwa ddyo oba ku mukono gwa kkono oba olooba nampawengwa. Awo mutukolerere ekiseera oba gye tunaabeera singa omutonzi waffe abanga asazeewo. Nga tukyawadde muganda waffe ekitiibwa ng'aggyibwa mu mmotoka mwaleeteddwa na bino nabyo tubiwulirize. Nfunye obubaka okuva mu bannaffe abagafezzana media platform eyo nga esinzira ku kitundu kino nesobola okuba nti ebaweereza eyo. Eweereza obubaka bwayo ng'esaasira Haji Kasajja ne famire bannamawulire ba blogger